Ab'ebyokwerinda n'abakulembeze Mayuge bagadde essomero lya St. Mary's Nabyama mu ggombolola y'e Bukaboolye mu disitulikiti y'e Mayuge oluvannyuma lw'okulumbibwa ebintu ebiteeberezebwa okubeera ebyokoola ebimazeeko abayizi abasomesa n'abakozi ku ssomero lino emirembe. Kansala w'eggombolola y'e Malongo David Zijja agamba ebintu bino bitawaanya abaana abasomesa n'abakozi ku ssomero lino nga bibajjamu engoye ekiviiriddeko abazadde okwagala okukyusa abaana baabwe. Okuboneka nti essomero twaligayirewo ekyo nkyogeireku okuboneka nti tuvaayo n'alternative measure esitopinga characters edo. Agambye nti baligadde nga batema empenda okulaba butya bwe basobola okugonjoola ekizibu kino. Zijja agambye nti bakkaanyiza baleete bannaddiini okusabira essomero lino wadde nga abamu ku bazadde bakalambidde nga baagala basawo b'ekinnansi be babeera baleetebwa. Nti mu kusaba kuno alternative measure yetuli kuvanga yonayo esobola okuba nga ekambinga ekintu kino kyayira munomo era abaana baboneka okuba nga bayire okusoma nga wazira kibateteganya kyona kyona. Gwanambwa Guti omukulu w'essomero agamba ebintu bino byatandika okutawaanya abaana n'abasomesa mu mwaka gwa 2023 mu ttaamu ey'okubiri era nga bagezaako okusabira abaana naye nga kati byeyongedde. Birumba abaana basamira bagwa basambagala baba n'amaani babitirivu nga benda kutusinga n'ife abasomesa okubagema. Guti agamba nti ebintu bino byasooka kutawaanya baana n'oluvannyuma ne bidda ku basomesa ekyabaviirako okwekubira enduulu eri abatwala ebyenjigiriza. Ngenda ku omwezi 8 nga biviire ku baana bize kubasomesa okukwadola abasomesa nga biriko abasomesa n'abali biremesa. Patrick Mudungu akulira abasawo b'ekinnansi mu bitundu ebyo avumiridde abantu abeegulidde omuze gw'okusindika ebintu bino mu masomero ekitaataaganya ennyo abayizi. Mudungu agambye nti abaleeta ebyokoola bino babikola n'ekigendererwa eky'okufuna obugagga nga beetaaga okuvunaanibwa omusango gwa nnagomola. Bantu bangi benze eby'obugayiga anga benda obugayiga okufuna amangu naaligendi n'abakoba nti omuntu yena anaayaganibwanga nga yaleeta ebintu ebibonyaabonya ekyalo obanga musawo wa kinansi oba musawo wa kinansi asaana musango gwa nnagomola. Bakari Mulimba wa ssentebe w'ekyalo kino agamba ebintu bino bireese amabwa ku bayizi. We wamala okusamira obwire byabakaaduula byabakuba enkumu emibiri gyayida ku ebigundu. David Kibuuka yakusakidde eggulire lino ku Lwabukedde TV.